Kaakati kino kye bayita omufu okuwalira. Omufu bamutwala okumuziika alemedde mu kkubo. Omufu agamba temulina gye muntwala. Ne neewuunya bano abafu baba batwala okuziika ne bagaana piki okutambula, ne bagaana emmotoka okutambula. Bayimirira mu maaso nga basindika, bakwata mipiira gye basika nga bazza mabega. Maanyi ki ago ge bakozesa agaleetera emmotoka okugaana okutambula, omupiira okwesiba ogwa piki? Bakwata mpagi za piki ne bazisiba. Abafu balina maanyi ki gano eno agaleetera piki okugaana okutambula? Mu butuufu logiki w'abafu gwe bakozesa amaanyi gye bagajja nange gansobera. Kaakati oyo gwe mulaba ku piki mufu. Yafudde, alina gye yafiiridde naye ng'ate gye bamuziika mu kyalo. Kakati abafamire ye badde tebalina ssente za mmotoka kwe bayinza kumutambuliza. Ne bakwata bulungi nnyo pikipiki ne bamutuuzaako. Ne bafuna bulungi nnyo n'obuti ne bamusibira ku buti. Obuti buno bwe bamusibirako buba bumuyambako okuba nti abeera mu kifo wamu anywera. Amagulu gano ag'omufu baagemenye ne bagaweta bwe gati asobole okubeera kuli nga tegakwekweya ku ttaka. Nga bamuteeka bulungi nnyo ku ppiki nga batandika kumuvuga bamutwale bamuziike. Wabula ekintu kye nsingira ddala okwewuunya n'okwa respect ye musajja wa booda avuga omufu bw'ati. Omanyi kye kitegeeza okuyita mu kabira ng'oliko omufu? Kuba kati kino kyalo. N'oyiteyo mu kibira yonna naye ng'olina omufu nga totidde nti oba oliawo ogenda okuwulira omuntu akukoonako. Oyinza okusuula piki n'olyoka omyansuka. Ne munnange piki eno ey'omufu kwabaddeko abalala babadde bajja bamutambulirako, abavubuka abalala bamutwale gye bagenda okumuziika. Piki bwe yatuuse mu kafo akamu n'eremera awantu, ate we yalemedde wabaddewo engeri y'obusootosooto yavuddewo. Abasajja bana baasindise piki naye nga piki teva mu kifo, piki ng'egaanye. Omanyi kitegeeza okusindika piki nga teriiko kintu kizito wa kilo ziwera 10 naye nga egaanye. Olaba abantu basindika mmotoka, abasajja 3 basindika mmotoka n'etambula, naye olwo piki yagaanye naye ng'omufu agamba temulina gye muntwala. Abafu bano ebiseera ebisinga abagaana batera bakuba kibooko. Edda omufu yagaananga okugenda okumuziika nga bakwata omuggo ne balyoka bamuweweenyula. Omuzimu ne guwulira nti bamukubye n'alyoka kkakkana oba ne babawo emikolo egikolebwa. Naye nga bafu banino bagaana ogenda okubaziika baba n'ensonga zaabwe. Abamu ku mmwe mumenya ebiraamo byabwe. Kamba tuuseko akatambi kano mukeerabireko, vidiyo yiiyo gimpereka like. Etambule tuwe ku buli muntu. Oyo gwe mulaba ku ppiki mufu. Omufu bamutuuzizza ku ppiki bamutwale gye bagenda okumuziika. Amagulu bagafunyizza asobole okutuulako obulungi. Naye omufu ono mulowooza ayagala okugenda okumuziika. Gye bamutwala tayagalayo. Piki ebadde etambula bulungi nnyo okuva omufu ono gye yafiiridde. Wabula balina we batuuse, piki ne yeekwata omulundi gumu. Omupiira gw'emabega ne guba nga tegukyatambula. Ne gwekwatira wamu. Ne bagusindika, abasajja nga basindika piki 4 naye nga piki tetambula. Ng'oyinza okugamba basindika mmotoka naye ng'omufu abagamba nze sirina gye ndaga. Gye muntwala okunziika saagalayo. Temugenda kuntwala. Abasajja bagulubanye n'omufu ku ppiki ne batuuka ekiseera ne beevulunga ne mu bisooto naye nga ppiki egaanye okutambula. Abasajja bano tebatya. Omanyi kye kitegeeza okutambula n'omuntu ng'afudde ku ppiki. Mu maaso baamusibyeko obuti. Obuti obwo bumuwaniridde aleme okugwa. Ate n'owa booda ono abe nga kweyesigama aleme kwesigama ku mufu kwennyini. Oba omufu ono alina kye yakola mu kyalo ewaabwe, oba yalaama kumuziika wantu walala nga bo bamutwala kumuziika walala gy'atayagala kwe kugaana okugenda. Omanyi n'abafu nabo balina bye baagala bo nga bo. Kakati mmwe abasigaddewo abalamu we mubimenya, munnange bajjayo obusungu n'obukambwe. Edda omufu bwe yagaananga okumuziika,
nga bamutwala mu kkubo n'alema oba emmotoka ne yeesiba oba gaali ne yeekwata, mwajjangayo kibooko ne mulyoka mumusabula. Ono abadde asaana kusabulamuko ku kibooko. Bwe bandimukubyemuko ku miggo, oba osanga yandikkakkanyizza ku malala ne ku mampaati ne bamutwala bamuziike. Omanyi kye kitegeeza okuba n'omulambo ku ppiki ne gugaana okutambula ng'oli mu kkubo wakati? Abasajja bakola ssente naye nga bazeekolera. Oyo mufu n'amagulu ogalaba nti baagamenye ne bagaweta ne bagasibira eno emabega, asobole okuba nti atuula ku ppiki obulungi. Ppiki yalemedde mu kifo. Bandibadde bakwata ku miggo ne bamukuba n'asobola okutambula, ppiki n'esobola okuva mu kifo. Abasajja bali bana ku ppiki emu eriko omuntu ataweza na kilo 100. Kyewuunyisa. Okusookera ddala njagala okwebaza mwenna abalabi ba CEO Michael Uganda YouTube channel. Banange twawezezza ba subscribers emitwalo 5 era nga golo yaffe yakweza ba subscribers emitwalo 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bentambudde nammwe okuva yonna gye twatandikira. Wano ffe tuli family, tuli muntu omu, era nga kantwala omukisa guno okubeebaza nga mbatumirako. Ntumira ku bantu bange abawangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bahustlers mwebale kumpagira, mwebale kunjagala, ntegeeza bakadaama, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabagamba nti nze ku kadaama kwe siva, bakadaama bantu bange, basisita bange, bannyinaze, abakwatako, abaakutte ku nze, oyo aba waakusabulwa. N'entumira mwenna abandaba nga muwangalira Dubai, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ntumira mwenna abali e Qatar, abali e Bahrain, Jordan, abali e Kenya. E Kenya ninayo abantu bange abanjagala, abandaba, basubscribers bange. Abali Uganda wano wonna abantu bangi nnyo bagadde CEO Michael Uganda YouTube channel. Mwebale nnyo kuba nti ate mutufudde nambe, mutufudde top, munfudde top. Mwebale kwagala content wange, mukitegere ekintu ekyo. So ndowooza mbabonzeeko. Kaakati nze okusinziira ku nze ngamba ebimu ku bireeta omufu okugaana okutambula n'okumutwala gy'alina okugenda kwe kuba nti abantu abamu bayisa olugaayo mu kiraamo kye. Omuntu akeera ku makya n'akola ekiraamo n'agamba nti bannange njagala banziike mu kapoloti kange, tebanziikeeyo yonna, nsagala kunziikayo. Manye ennaku zino munnange abantu abasinga obungi baakoba okubaziika ku bijja. Edda tekyalingawo, edda abantu baayinanga kubaziika ku bijja ng'obuwangwa bukulaga nti olina kuziikibwa ku kijja ky'ekika kyo. Naye kati abantu abasinga obungi baba n'obukuubagano mu famire, obutakkaanya buba bungi nnyo mu famire. Kati akubamu akafaananyi nga naye afudde ne bamuteeka okumpi n'abantu abali tebamwagala, ne bamuziika mu kika eky'abantu abatamwagala, abatajja kwebaka mirembe. Ndowooza ne gy'ali baaba yasanzeewo ababaafa babagina kumusojjasojja. Kati omuntu agamba owange okuba n'emirembe mwana nze yo famire tebajja kuginziika mu kabanziike newange. Era abantu abasinga obungi batandika n'okulamba babaziike mu bakkojja baabwe. Oli n'afa n'agamba nti nze njagala banziike ewa maama, njagala banziike kumpi ne maama. Abantu simanyi lwaki tebakyagala kubaziika ku bijja byabwe. Mu butuufu sikimanyi. Simanyi lwaki abantu bakikola bwe batyo. Omuntu n'akeera ku makya n'asala bamuziike ssebo ku bukojja. Byatandika ddi ebyo? Naye buli muntu alina choice ye. Abantu baakoowa ebika, abantu baakoowa ebijja by'ebika, balabiddeko ebizibu bingi, basosoddwa, abamu ku bo baba babasosola. Omuntu asolokera ku makya n'afa ne yeegomba bamuziike ku kijja ky'ekika naye nga baakimugobako. Ate n'osanga gwe bataagoba ku kijja kya kika, ate ye n'akulaga nti tayagala na kumutwala kumuziikayo. Ebintu bya Katonda bizibu. Naye nze ekintu kye ŋŋamba
nti mu buwangwa oba wano mu Buganda kyandibadde kirungi nnyo omuntu ekiraamo ky'omuntu ne kiba nga kikolebwa bulungi nnyo nga bwe kirina okukolebwa. Okitegeera? Kyandibadde kirungi nnyo omuntu bw'aba nga alaamye ekiraamo kye ne kiba nga kikola ki? Kitekebwa mu nkola. Okitegeera? Ne bannange nakoowa abantu abankubira nga ndi mu kukola okulaba oli nakubira ng'oli kukola vidiyo mwana. Wamma nze mbadde mbagamba abafu abasinga obungi beediima olw'okubanga kubanga ebiraamo byabwe abantu babiyisaamu amaaso. Juuzi omusajja yagenda n'afa, naye omusajja oyo baali bagenda kumuziika Masaka eyo ky'oteera weewati eyo. Omusajja oyo nga yagula akapoloti ke n'agamba yali muvuzi wa booda, n'agamba bannange nagula akapoloti kange ng'agenda okufa. Teyawandiika ddaami wabula yalaama n'ebigambo bye ng'agenda okufa. N'agamba amazima gali nti nze saagala kuntwala kunziika mu kyalo eyo, nagula akapoloti kange eno mwandibadde munkwata ne muntwala eyo. Nze sirabawo nsonga lwaki omuntu mba temumuziika gy'ayagala kumuziika. Omuntu bw'alaama nti njagala banziika egindi gye muba mumuteeka yaba yeeyogeredde. Temulina kye mufunamu, temulina kye mufiirwa nga mumutadde gy'ayagala. Temulina kye mufiirwa era temulina kye mufunamu, mumuteeke gy'ayagala. Omusajja n'agamba banne nagula akapoloti kange mu booda n'ensonda obusente bwange. Lwaki temunziika mu kapoloti kange? Bwe yali amaze okufa, baganda be ndowooza balabanga bwe banamuzika mu poloti ye ayinza okubalemesa okugitunda. Ate naye yagenda okulama okumuzika mu poloti ye ng'akimanyi nti poloti ye ayina okugyekuumira. Bano bo bagamba nedda ssebo tetusobola kuzika mu poloti ye, tukutwala mu kyalo gy'olina okuziikibwa. Nga bakwata omusajja nga bamuteeka mu kosita nga bamutwala. Ate ekisinga okwewuunyisa keesi etambulira waggulu nti enkuba ne weetandika okutonnya emukkuba emuggweerako n'omusana okumwokya pereketya. Okitegeera? Bakutwala nga oba mbidde oba nga mugugu. Omusajja nga bamutwala mu kyalo eyo agenda okulaba ndowooza bano baagala kumuleetako zolo eyo bamutwaleko akapoloti ke. Bwe yatuuka mu kkubo kosita ne yeesiba omulundi gumu. Ne bakwata omufu ne bamuteeka ku ki? Ne bamuteeka mu kkubo. Bwe bamuteeka mu kkubo abantu ne bakuŋŋaana, Abaganda be bennyini nga bamulinako obusungu ne balyoka bajjayo emiggo. Baawe weenyula omufu emiggo. Baawe weenyula omufu emiggo ne bamugamba tukutwala okuzika oganye kyanawe biki by'otugamba tetujja kukola byeyagala. Nga bamukuba bwe boogerirako ebigambo naye nga keesi eri awo mu kkubo. Abantu bonna mu katawuni ne bakuŋŋaana nga banaatera okutuuka e Masaka ndowooza bali batuuse ndowooza e Lukaya. Ng'olwo bagenda omusajja yaweenyula omufu emiggo kwanza baamaliriza musajja wattu bamugonzezza nga bamusinzizza amaanyi. Era bwe baamaliriza ne babaako n'emikolo gye baakola ndowooza ne bagonza omuzimu ne bakwata omufu ne bamuzza ku kosita waggulu ne bavuga. Era poloti ye baagitunda bagyagala. Kati ate ono omufu akola ekyo bwe kityo omuzimu gwe bagusiba, bamukota ne bamutera eddagala ku malaalo oba ne bakwata eddagala ne bamutera mu keesi okumunafuya. Aba talina ngeri gy'ajja lulumiramu poloti ye. Kati abo nno be bannayuganda nze ŋŋamba omuntu owange alina eddaamiro ly'alese muliwo ekitiibwa temuliisaamu nnyo lugaayo na maaso. Muwe eddaame ly'omuntu ekitiibwa mumuziike gy'ayagala bamuziike. Lwaki mumuziika mu gye mwagala okumuziika? Omukazi omulala yagamba nti nze nkoze ebintu byange munziike wano wange. Ssebo bano olwokuba baagala okutunda ennyumba n'okwezza ettaka lye ne baagala ate bamutwale ku bijja. Omuzimu si bwe gwatabukirawo ne gukwata omu ku bakazi mu lumbe ne gukuba abantu emiggo okubula okubatta obussi. Kati ono bamutuuziza ku ppiki n'ayinza okuba nga musajja wattu gye bamutwala tayagalayo. Nga gye bamutwala tayagalayo. Okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo, naye nga omuntu bw'afa
mukole ekintu ky'aba ayagala. Ago go ge mazima. Omuntu bw'aba ng'afudde mukole ekiri mu ddaamire, temuyisa nnyo mu ddaamire lya muntu lugaayo. Obuwangwa n'ennono tubutambulirako, naye waliwo okwagala omuntu nga ye n'okwagala ze tosobola kuŋŋamba nti nsobola okuba nga nina ekyange ekyenjagala bankolere n'onjuliza obuwangwa. Obuwangwa bye biki? Ŋŋambye banziike wano ate mumpoleza buwangwa. Obuwangwa nze mbumanyi, nabusangawo, sibumanyi, ndibulekawo, njagala bye njagala, tebundiisa. Bane mukole ebintu abafu by'abaagala, muleme kukola bintu byammwe, temukola byammwe bye mwagala. Kitegera ekintu ekyo. So byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale okuba nti ate mufolowinga. Mbaagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire, abankolere obulungi obutagambika. Kozesa CEO Michael Airport Pickup osobola okuba nti ate otambula amawanga ogabone. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.